Nenga nze sigera kwogera kamera yino wano. Sira jengera kwogera kyamanye ekikulu kiri kimu ndi mukukirako ku church wano. Obudde bunkutte bukwasi bade obudde bunkutte bukwasi bunkeddeko ne ngamba bampeyo one for the church. Era kati gwe pastor wa mishana kutegeeza omwenge go sigenda kukunywera mu church. Ate sigenda kukuvaako ate kati ngenda kudda eri Katonda nga wenywanga wenneyagala. Diva Pastor wa mushana mumanyi. Pastor wa mushana. Lwamushana Isaac otero muwulira. Oyo muyayi wa wali eri simanyi wa Seguku. Seguku. Muwuliriza bulungi nnyo ku TikTok omukubira. Enjiri ye nayagala ogendayo. Enjiri ye egattako kyenjiri ye. Enjiri ye boy yaddala emalayo va ku baana abalala batusudiya abazimba church. So waliyo n'abo basudiya nga church ze bazimba za bichupuli. Sikuzimba. Tebali gizimba. Byateredda. Things already better. Tusime mukama. Amina. Tusime mukama. Hallelujah. Tusime mukama. Simye mukama. Hallelujah. Boyogere kintu ekyamazima. Mwe muli okwo mujje tugende. Twatuusedde empewo nyingi bana ekanyingire emmotoka. Kale ono divorce nsaba nkusindikire mu mutwalo gumu ogulire omusumba oluwagulwa menvu. Abaana nga muli serious. Leero liya ku mmere y'omwoyo ajulize nvaako nno naawe. Divorce owekanzu aliwa owekanzu lesinamulaba. Owekanzu mwebale kujja anti ino okuteeka mwenanga n'abantu bakole batyemukko. Banaye abantu batanse okujja bongedde okwagala musumba lw'omukyala ate ebintu byange byeteekaka by'amaanyi. Bana andabira ku Meremenya amugambe nja mmuleka. Bro, I might talk to you after church. Wise media, okay. Guys, some car transporting and then sabe. Sina mukashi wangu. We, ana soko je. Ndi bulonjo gambo oti. Soko yogere mukarane oya soko apiyambe ko mungere yenjawulo. Mutwalo ogenda kulaba omukyalo. Wano wenyini. Sinza butakomyawo. Abantu bange batanse okubanga bajja. Nagamba nze bwe mpita abantu bampulira. Nempita abantu bampulira. Bana olwaleero tugenda kusabako n'omusumba banaye. Bantu bagambe. Banaye mujja tugenda tusabe. Mashallah. None kibebi nga kizungu. Baby muzungu. Baby muzungu. Bale tugenda tusabeko olunaku olwaleero. Bajja tugenda tusabe ffenna leero Mukama alusazeewo tugenda tusabeko. Amina. Kale basange munda. Bannange ensonga bwe ziri tuli ku Freedom City we tuli mu kaseera kano. Nga abantu batanse okubanga bajja beyongera mpola muno kugenda kubanga ejiro omukulu gamba otya wasuze otya anti leero tuddayo wa pastor tuddayo church batubulire ku kigambo ekigambo kibadde kibabulamu ennaku ezo myaka nga 10 mabega nga tuwali abulira kigambo kirimu magezi mu bbanga lya myaka 10 tufunyeyo omusumba omu pastor of century Ndo tulesebo. Oweka. Nzuno tuli mukujjaawo sebo. Ndi Freedom City waneeno. Kale sebo ne Mati ali mukujjaawo omulabi. Mati sinaba mulaba. Mati asula wano manju wa Freedom City. Mukubireko. Kamukubireko. Bazira tone ndoza muwulidde agambe nzuno nsimbula ntuusaawo. Bamuyita Bazira tone. Nagambye nina influence y'amaanyi ku kitimbo okwo abantu bentambula nabo ssebo. Meremenya bwanajja ngontaaginga Meremenya sinamulaba. Meremenya ngambye ali mu kujja ne sina namba ya Meremenya. Namba ya Meremenya bangi na muno. Meremenya. Namba ya Meremenya sijina muno bambi.
Soka. Ala? Temundeka banange na kirotuka. Oliwa? Luwa na kirotuka freedom sio kwani kwa mkoa. Ndikuboda Kale yangwa. Kale. Ho. Ogenda wulira embaga. Genda wulira embaga. Oliwa? Ha. Ze naye ono beba muna yampadde mwene. Simanyo baneneko. Ne waliwo entebe yali enfu wali naye kwayerera bayikola. Ndoza tujja kulaba. Stock ompya bana abana nga banyirira bana sweetheart how are you? Abana nga mwagadde okusaba. Tukole kitwali twakowa n'abafere katwafuna omutuufu katugoyinge watulina genda wa Ramshan. Kati ne mugamba katugende eyo ekijja kijje. Just you know the twins missing every even last Sunday nze nagenda. Twali fenna. Yes twali fenna. Ate tulina kibereza mpaka. Ate omusumba alina ne trip yeyigange eriye tulina okgenda ko. Tetuyinza kusubwa amateeka tulina okgenda tu supporting walibyo wonna nga bwomanyi manenga mulumizanya abalala bagume twafuna tutegeera twafuna yogera bye twagala twadda mu church fe twali tumaze emyaka divorce nga tetusaba nga tulibako utuli byaffe naye kati every Sunday tulina okgenda abawala abatonda benaku zino mukomyewo mu church nga katuddeeko mu church tulina okgenda olw'ensonga pastor waffe ayogera ebyo byennyini ebituufu bye twali twagala okuwulira ebyali byabula ensonga lwaki nti katugendayo every Sunday ku church ye ne tusaba. Wow, that's great. Yes. Tubale kujja tugenda tusaba ndooza muwulidde ensonga ezo kusabako ffenna olabye abaana abalungi bali smart bagaye tugenda sabira wa musumba wali aŋŋambye wabula mutijja eno ntandikwa tukyatijjiza ddala katandika butandisi kubanga okutijjakwo tugenda kutijja mpaka tetugenda kukoma kati wajja kiwuli amagenda weetuulire ugenda weetuulire omukulu soke nkulirewo ku matiti Mati oliwa Ni ku Freedom City. Jangu eno nga ku parking awasembe eno wansi ng'omala ku Freedom City. Ku parking? Nga amala ku Freedom City eno wansi. Ku restaurant ya bonus. Kale. Sara ngo Crown Japan una atusi. Sara ngo Crown Japan una atuse bannange. Crown Japan atuse. Sarongo. Sarongo oja kunetira. Ugambodia. Tukedde tugenda kusaba bagamba ki bajja wano ku Freedom City tusimbule service yaffe nozerenda tutandika so budde bweyo bwennyini tuli mu kigambo mwennyini wakati mu mafuta wakati bwe tutambulira kakati gwali gy'oli yonna ng'oli ku ntebe road yimirira ku kkubo ogenda laba olujirirwe emmotoka olukola ki olujja gwe yimiriza tula butuuzi anaatera okutuuka ngo timu nene Salongo timu eve banene Crown Japan katwe tugenda ewa Pastor Isaac Rwamushana okusabako labi bigere bino nalabye okunga nogamba tisaagala ngende nzekka mujje tugende bangi nyo Costa ziri mu kkubo zijja ziri Costa ziri bbiri zijja era tujja tukwegatteko tugenda tukola ki tugende batusimbula weewaawo oyo Salongo Crown Japan abantu bali kuno bagambye Salongo n'amaanyi ogalabe Salongo tulina ku ground amaanyi ku ground kwetuli era gwe akyabuusabuusa amaanyi gaffe gwe tugezese ojategeera kireva yani ojategeera kireva bwona wadde nkubira wano bambi kamulagire abantu bankubira wano Salongo bw'obojja bw'obojja wano ojja wano ku Freedom City mumanyiiwo bw'otuuka ojja laba emmotoka we zizi paakinze naye nga tunaatera okukola ki okanga tukola ki nga tusimbula saavisi yaffe yekola ki yeesookawo omukulu ogamba otata gye tuli Salongo ogamba otya omusajja atugamba bw'ofuutuka mu bbaala gwe janda otuule eva mu bbaala
nze nva mu bbaala Saalo nga bayagala nkolimba nze nva mu bbaala bale abatulaba ebyaddala nze nvudde mu bbaala era Saalo mukubidde essimu nga nva mu bbaala mbadde awo wansi ku sipirongi so engeri gye twasuze nga tulina programu yagenda wa Rwamushana ne by the kansoke nkwebaza wale kutwendikisa Rwamushana pastor oyo pastor waffe era ffe yagala tuli ow'emyoyo ne pastor oyo byakola nno byaddala omanyi lwaki nkugandi byaddala okimanyi yatwendingisiza owa booda alina akagambo ke yayogera owa booda olwagise bwati kali amaanyi ga Rwamushana kwalya kati njagala mbabuulire tetulina kubeera nanjawukana emu yetuuse tugenda n'endala zijja naye nga tuleme kubeera nnyo na bintu bingi bitwawula wala tufune ebintu bingi nnyo ebitukola ki ebitugatta nze ndi musiraamu naye ebigambo bya pastor Isaac byayogera nabye nga mbyetaaga era neetaaga obiwulira so byebigere bino ŋŋenda nange nkwegasseeko omanyi nze nagamba wooligwa wendwa okitegeera twatandika aba paka kati abatatumanyi twatandikira ku Gladiator Paradise masanafu paka kati tukyatambuza ekintu naye nga bannaye mwena abali ku Japan Katwe mwena bakasitoma baffe abajja ne batugulako mwena abali eyo mwebale nnyo ekintu kye mukola kyanjawulo kuba gundi eyo abatuwalana abali eyo sijja kwogera bingi naye nga ekituufu kiri nti mwebale tuwagira ku Japan Katwe estandinzeewo emyaka 10 weetuli ate tukyaliwo ate ffe tugenda osinga okubeera ne factory esinga ku Japan Katwe kyogula tugabirako garanti aliwa ayayay gwe chachi mukuyita abayaya ate nawe osena matatu ate wano nzibye bino byaffe bya bulijjo kitegeeza pasa agenda basa beringa goli matatu ochanga sasa tugambye jangu nga bwoli yensonga lwaki osenga woli ono muyayo basi muyayo omuyayi agenda ku kyaki omuniga oyanseneddeekeye sebo onsenedde lyo nebikola nga bwe tugenda ku kyaki pasa ajja tuwamu akadde atugambe muddeeko wali tumale okusaba mudde ku mulimu guno gwe mulimu sebo guno gwe mulimu gwokola guno gwe mulimu gwange agala kukolera ki pasita njagala anyongeremu essaala mbere nga nfunira ddala ng'asaza ndowooza okitegedde so ewa pasita Rwamushana wokka kati buno obudde tulina kwettanirawo tugyewo emikisa Saalo ng'obala ekintu ky'okoze kino nsooka kwebaza media team yaffe yonna nebaza omwami Divorce yatukolamu omulimu omulunaku olwasooka n'atulaga omwami oyo n'amujjayo n'amutwetera tukole ki naffe netumumanya so tugenda tulabe naffe ettava lyetukola ki lyetwongerako ku nsonga y'omusajja oyo omwami oyo alina ensonga gye yagambye olunaku olwajjo yagambye nti gwe kola ebisoboka mu maanyi go byotosobola birekera ani Katonda kakati n'agamba nti toweetaaga butagulawo dduuka ogulawo dduuka mulimu gugwo wabula ogwo abakasoma okujja si gugwo togwesiba nako Katonda yamanyi bajja okukola ki bajja okukuleetera so nalaba nga nsonga nkulu nnyo tukole ekyo ekiri mu busobozi bwaffe nga ki ng'abantu otaddemu kosita 11 zigende wa pasita Rwamushana kwegamba ate ng'oli musajja muisiraamu yuyo olina muswawumu lwaki okoze ekintu kino mbadde wano mbadde ntandika mbagambye ti mu nsi muno tugyewo nnyo ebintu ebingi ebitwawula tulekewo ebyo ebitono ebikola ki ebitugatta tewali mbeera yonna eyinza tutwawukanya lwanzikiriza oba mawanga ffenna tusigala tuli baki bantu era bannayuganda tuzinza omu ati Katonda bwe mba kati nga nkusanze wano tutaddeko sapuli eno nsotegera eddiini gy'osoma tekisoboka minize ffenna tusigala tuli ki sigala tuli kimu naye nga ffe katukwebaze bwebaza ekintu ky'okoze tekikoleka nno mutiitiizi odidde abayaaye bonna abeekatwe odidde batikitokazi bonna obaleese nabo bayaaye abo batikitoka naye oba osobodde obbasitula n'obaleeta badde eri Katonda so otulaze okwagala era simanyi lwaki muddaawo totozimbirayo masigidi masigidi tugagizimba tulina enteekateeka ku kyalo waffe eyo tulina enteekateeka tusuubira ojjira onkinga mu maaso awo tuke nga tukola ki
tuddiza omanyi bwatwa tukola zaka waliwo zaka ekulukuta ozimbye essomero ozimbye omuzikiti okoze ebintu ebigenda obeerawo paka zaka zinyagala okukola ki okgenda kera inshallah bwe naaba ngenze mu kyalo nga tugenze ku dduwa tugenda batukola enteekateeka okola nga tuteekawo eyo zaka ekola ki ekulukuta kyenkumanyiko Ssaalongo olina omutima ogwagaliza nze buli kyennina ewuwo ekyange kiva eri ggwe sebo gyebaleko bosi ugamba otya tulikkiriya andi kati ffe tuli wano kati ono yayawukana mu ffe nze ndi muyaaye ate ggwe oli muki aze siri muyaaye oli musajja muki ate nze ni musajja musiraamu ati kati wano tetwogererawo bugagga davika omulwansonga bino bya ddiini kakati mukama wange ekyenjagala okubuuza lwaki osazeewo Clone Japan lwaki weyakowodde abantu lwaki wasazeewo naawe ogende ewa Pastor Isaac Rwamushana ng'ate naawe wennyini oli musajja mu Isiraamu tuli mu swawumu naye osazeewo ogende kankubulire ne wammanga ndi musajja abeera ku TikTok bangoberera mitimbagano naye ebbanga lyonna bannyinaffe babuzaabuziddwa nze njagala nnyo omuntu azaamu abantu essuubi omanyi tekitegeeza n'osanga omukyala nga ali mu kyaki naye ng'ate bw'afuluma mu kyaki mwe muteekawo embeera eyo muyamba kati abantu balina bannyinaffe abamu abagenze nga babuzibwabuzibwa balowooza eri waliyo ebyenfuna ne beerabira obulamu bwabwe kakati obulamu bwabwe omusajja ono akugamba sooka ofune kyoteeka mu lubuto nga tonajja wange ekirala kyenjagala okubuuza ekigambo kino kinnuma nnyo bo bennyini abo balaba strategy yaabwe yakugaggawala si obula yakutoolako yakugaggawala abaana baabwe okusomera amasomero amalungi bakyala baabwe okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi n'ebirala naye mu bakkiririza baabwe bali bafunayo olunaku ne bagamba mu 15 tugenze bagulira ka propate kwa mubadde wano ebbanga emyaka 15 naye n'otunulira kamera oli n'ayingirayo nga yasiwuuka enviiri n'amala emyaka 10 nga mukazi otubambye ali awo n'atuula mu katebe takyukako naye amusumba moroka mpya kooti mpya saati mpya kakati enkole tetujja jikkiriza ono omusajja muwagire naffe tujje nze nyina oyo nyina seeka wange kiti nyina abasajja bemanyi ab'ensonga seeka kiti kakati seeka kiti ye musajja omusiraamu abo be babatandise okwogera tewali ansembera n'owa mukyala nkugamba sooka otwale wali emmere ensonga y'omukulu oyo ogiwulidde osumba abantu emyaka 10 nga bwe yajja mu kyakyo nga bakola ki naye nga gwe obulamu bukola si bukyoka minisi olina kyotakola obadde okimanyi nti ekyaki bagenda ne banyuka ne miliyoni nga 5 just kabbo naye nga abaziwaddeyo batoolako obutonzi tebambuka anti kyekyo ekizibu kyegambye nti twetaaga enjiri ng'eno nze mbadde nkugambye pasita yatugambye tukole ebyo ebiri mu busobozi bwaffe ebinene tubirekera ani Katonda nze enjiri yankutteko nnyo nti gwe genda okugulewo ki edduuka tolina maanyi gonna ku bakasitoma bagenda kujja kukola ki kugulako ekyo ekintu kikulu nnyo omuntu wagamba ekigambo ng'ekyo ekisokyusa obulamu bwo kakati tugenda era eddakiika eziddako tugenda tukola ki tusimbula n'abantu bangi abalala baatusoseeyo dda naye kambuuzeemu kankusalemu ekirimu kambuuzeemuko sente zino zetuwaayo ziragawa esente zetuwaayo beekulaakulanya na kuzimba polopate ezaabwe oba ez'abagoberezi ezaabwe nga bassekinomu bakyala baabwe emikwano gyabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe bana abagolobezi zonsulo bazimuzikamula bwe guba mubisi bagunyiga mpaka bwe gumala okuggwamu ne gusigala nga gufuuse kinaakani nga gwe bakwawukanako okawulidde bulungi Salomo ensonga nkulu nnyo kuba abapasa tulaba bazimbye ebintu ebyabwe nze newuunya nnyo lwaki omulimu gwa kyaki walibadde kuzza mu bantu ki suubi naye kyaki ezimu zimala mu bantu suubi
okitegeera kati mu bufunze bwa byonna nze mbadde nina kyenteesa lwaki engeri pastor wabishanono gyatatusaba ssente lwaki endiga zonna ezigenda mu macaca amalala tezijja wa pastor wamishano era be balina okusalawo ffe tugenda balaga ki ekkubo nze gwe mulundi ogusoose okugenda wa sigendangayo mu kyaki naye tugenda gezaako okulaga abantu ekkubo ettuvu lyetulina okukola ki okukwata buno obulamu bwaffe twesalyawo kitukola ki kyetwagala bwe tulaba ewali ekitangala ffe gyetukola ki gyetudda naye tekigenda kyusa ate diini yo nedda genda mu kyaki ayogere byayogedde otwalemu byokola ki byoyagala okukola ki alina katono nnyo abatulaba ku online ya divosh oba radio yaffe oba tv yaffe wano we tuli ku freedom city Crown Japan Katwe CEO Salongo omusajja adlidde Costa 11 naziteekawo zigenda wala mushana bano bendimu bonna bayisiraamu ate basiiba nze kanza abaawukamu naye nange nsiiba era nasiiba ekyo kyenkola kikyenjagala mbadde mu bbaala naye nasuze nina programu Kyaddaaki Crown Japan Katwe atujje mu mabaala n'atugamba tulina okugenda mu church so kati nange nyina kwenjagala okubuulira kati nze bukyambeerawo sinywanga ku mwenge ndi musajja muisiraamu ulira nze nkubuulira naye bw'olabanga omuntu ayambyeko bannyina mu obutabakuula n'obutabafera tulina kumuwagira abantu bonna bannyinaffe balabireko okitegedde ekintu ekyo naye bataalabireko omusajja n'asigala mu bbanga ne bamulwanyisa agatutunula ajo ekitasoboka nawuliddewo n'abeekalakasa bwakumulwanyisa nja kuyimirirawo naye nga bagenda mulwana banaye abatulaba twegattiddwako omusuubuzi we wa Kisekka Katonda gwe yabbulula wakati yatenze mumanyi nnyo Katonda gwe yabbulula okitegeera n'amuteekako amasanyalaze katono nnyo jemba katono nnyo n'amuteekako amafuta ge eri gye yatandikira kati tumulaba asazeewo wakati ate ye eddiini eno agimanyi nnyo n'okusinga ebirala waye mukyala mulokole bamuyita Silvia Autoparts okuva ewa Kisekka omusuubuzi omututumufu ayina amaduuka 3 gonna gage so tubuuzeeko awo Silvia ng'okisusiza oli bulungi ndi bulungi sina buzibu neeyagala mukama asaasidde nkyali mulamu yesebu anjagala kyakikusikiriza okujja ogende walamushana ate ng'obadde olina gy'osabira lwamushana yagambye eno kyaki buli omu jangu ow'entalabuusi jangu omutamiivu jangu kati ate nze omulokola ate setanga kuyita abatulaba ono ye yasondera sheeka kiti oba sheeyi kiti emmotoka n'amuwa vanigadi mwagala nga bwe neeyagala kati ono ye yamusondera ate naliwo nga mbeera mugoberera nali oyo muveeko leero banaye musiime nga abantu nga bakyali ki omukyalo ono yakulemberamu omulimu ogwo nagusa era sheeki waffe ate nga mukyala mulokole naye yakwata ku ki kyeki kyembagambye nti ebitwawula bibe bitono nnyo ku bitugatta tugezeeko okukola nti ebitugatta ebyo ebiriwo ebitono tubikwataganya okulaka nti tukola ki tutambula ndowooza enkuba egenda tukwatamu tugenda simbula babadde batuwadde saavisi ya ssaawa 4 naye naffe tuli bantu pasita ajja tugumiikiriza kuba era naffe twasuze mumabala tulina okwebakamu naye kale byebyo Silvia ogamba oti abantu bewa Kisekka bagambe abantu mwenna mbagamba ekituufu kiri nti divorce oyo gwogambira ddala ekituufu kiri nti omanyi twetaaga nnyo ebigambo nga omanyi mu nsi twetaagamu ebintu nga ebigambo ebituzzaamu amaanyi waliwo woba olemereddwa nga weetaaga ekigambo waliwo naweetaaga ssente kati byonna tubyetaaga leero nsobola okuba nina embeera gye mpitamu nenkuna no ngamba asiriguma gundi yali bwati ne bwati naye embeera giyitamu nempona oluusi ngenda nakulwala nempona lwa kigambo ky'oba okoze eki kati pasita bamuleke tayimu yiye
naye nga bagenda mulwana ekyo ndowooza naawe okimanyi. Nkimanyi nnyo n'okusinga abalala bakimanyi naye Katonda yasalawo. Abalwanyi namige bana nzikiriza nti nina amaanyi mangi balirawe okunga abantu ne bakuwulirizaamu ne bagamba tugenda kujja ne ku Sunday ewedde twali wano era nagenda n'abantu bangi. Negamba ku Sunday ddako kanziremu ngezeeko mbayite ndabo banajja era tebanswaziza era mukwano gwange ono Sylvia Auto Parts yankubidde essimu nangamba tondeka gwe va mu ebyo tondeka tulina okugenda tusabe era nsanyuse nnyo kubanga atuuse bana batulaba ku celebrity track batulaba ku TikTok ez'enjawulo bwe bali kwanga mutugoberera tugenda tambula tugenda wa musumba kati yaliko new curriculum tusimbula anytime. Sylvia, tweyansanyo tweyanseke. Owaye, ebebe nanga mukyali. Owaye, soko yogere eri abantu sagala nya ode muwolokoso goli muyaye tukumanyi. Naye nga nze sigenda kwogera kamera yino wano. Sira kyengenda kwogera kyamaanyi ekikulu kiri kimu ndi mukukiirako ku kyaki wano obudde bunkutte bukwasi obudde bunkutte bukwasi bunkeddeko ne ngamba bampeeyo one for the church era kati gwe pastor wa mishana kutegeeza omwenge go sigenda kukunywera mu church ate sigenda kuguvaako ate kati ngenda kudda eri Katonda nga wennywa nga wenneeyagala diva ekiriwo kiri bwe kiti nze naawe twemanyi kati nga we tuli wano kuba Koloni yatwawukanamu tuli babbaala Koloni muyaye nnyo businessman ategeera nnyo ebintu alina abantu bangi ono Koloni golaba muganda wange ife nze ekyenkubiriza abaganda bange abasula mu mabaala tufunyeyo kyaki ey'okusiibulukukiramu ku Sunday yadde kale gubadde mungi ku Lwomukaaga ku Sunday tugende nga tunywa then we tutuuka tusabeko then tuddeyo tunywe omwenge gwaffe era wenveeyo simanyi abalala gye bagenda nze ngenda kugwera ku climax wali mugenda mulungo tugenda kugabirayo ku bantu ebintu twasazeewo tugabire ku bantu banasika chips n'abaka tugabagabira ku flyers ne blend tugenda gabayo ku bintu mulungo oba tugenda gabira bano betugenda nabo mulungo abakyala babera abasika bana engogo mukisa mulungi wadde kimanyi buli kyenina Saalongo yakimpa TV gyenina buli kimu ekinjawula ku ggwe nange gye nabijja naye nze nabigula ale era ekinjawula ku ggwe nti ovuga oli biliyoni ate nze ndi mwavu ndi walajiya banaye ababoda mugamba mutya mulikiriya Pastor Lwamushana mumanyi Lwamushana Isaac otera omuwulira oyo muyaye owa wali era simanyi wa Seguku muwuliriza bulungi nnyo ku TikTok omukubira enjiri ye nayagala n'ogendayo enjiri ye egattako ki enjiri ye enjiri ye boyi yaddala emalayo va ku baana abalala batusudiya bazimba kyaki waliyo n'abo basudiya nga kyaki ze bazimba za bicupuli sikuzimba tebali gizimba kale mugamba mutya bannayo ogamba otagula mushana omwogerako ki simulinaako obuzibu ogamba byabuulira bikugattako bade bikugattako bingattako Lwamushana bigattako byabuulira bade bigattako bingattako nnyo okusinziira ku njiri gyayogera alina we yagamba osimanya lwaki oleeta ekimu eky'ekumi okiweyo mu kyaki nga mukyala wali talina kyalidde eri obanga abaana tebanadda ku ssomero kati Saalongo kulon Japan katwomubanyi ye kulon Japan naye mutegeera bulungi kusala ku bintu ku bbeeyi Saalongo kulon Japan omuma Scorpion bidyako ku Saalongo awo kati Saalongo kulon Japan ye yatutaddemu ssende naddira yataddeyo kosta 11 zisobole okukola ki zisobole otwala abantu wa ku kyaki ya Pastor Lwamushana gwe ng'owa boda tosobola twegattako ne tugenda ffenna sikirinaako buzibu sikirinaako buzibu okugenda era nange nayagadde ogendayo ku kyaki eyo nayagadde ogendayo ku kyaki ya Pastor Lwamushana oyo omusajja alina enjiri emalayo lwaki olw'essande oba togendayo yono si yoyo ono Saalongo kulon Japan si oyo Saalongo ono gwenedda ku TikTok eyasalawo okusala ku bintu emiwendo Saalongo dda wano ddira ddala wano Saalongo omukulu ono agambye akumanyi nnyo era akwagala nnyo ku TikTok omulaba wa ku TikTok mugoberera bulungi nnyo kulon Japan ekatwe yoyo oba si yoyo yona nnyini ne lwataddewo emiwendo gisala wali Saalongo dda wano booti Saalongo dda wano kamera ekulabe bulungi obadde ogamba
mumanyi nnyo ku TikTok omugoberera nnyo ono Salon Crown Japan balina ku video bakolaawo ne balinya ku firiji n'otula ku masiga gano agafumba ne balinga abali ku stage awo bwa bandi awo ne binyumira nnyo n'okusala Salon omusajja ono akwagala nnyo nange nkwagala nnyo kati olunaku lwalijja ku Crown Japan osubira kujjayo ddi nze sira buzibu nkoleraawo onogena kumi ku masanyalaze awo bw'ofuna obudde nkyayitawo ku Crown Japan kati nyina ekirabo kyo walali nyina ekirabo kyo ojja kujja nze essaawa yonna nja genda kujja naagadde okujja bakuyitaani amanyago ye nze Simon oliralimu nga ndayisabye Simon ndayisabye Simon nkwagala nnyo Crown Japan omumanyi Crown Japan omumanyi omumanyi simumanyi naye mayijjako byakola akola biki atunda awo ebintu bingi atunda biki bakugamba eno fuliji bintu bingi biri kati omulabyo yoyo ogamba era singa mumulaba ku TikTok kati wendi live bakuyitaani agaba kyogedde togenda kusaba genda kukyasabeko ati program etuguddeko naye nga pasaiza omumanyi pasaiza kalwamushana omumanyi pasita oyo pasita wa mupya si mupya naye wa new curriculum yatuwadde ekigambo ekipya ffe kyetukola ki tutugenda tutambulako ogamba kitaata so kakati kati Crown Japan mumwogerako kimu abali bano abaana ba boda bifonga tetunagamba lwamushana 5 ngenda batera amafuta buli mugamba mutwalo abaye dabikomo mujje kakati muli bameka linako nga tonazigaba muli bameka nga muli wano muli 10 muli bameka ok kale abatulaba wano Salongo jangu wano tudde mu kamera Salongo wali wano asazeewo bateka amafuta ga mutwalo semanyi gasobola okubaako kyegongera kuki ku bulamu bwabwe amafuta ga mutwalo osiimye oba tosiimye oyagala kakasoti ati nsiimye kale Pastor Lwamushana abayita Crown Japan ki abantu ffenna tugulewa tugendewa lina katono abantu ffenna tugulewa obaga tugendewa bana sibawulira tugendewa ffenna basi omukama nawe abeere nammwe omugati tugumaze owaye bagamba ogambe tatuwadde mugate ate akanya tugamba omukama abeere naffe nga teri kyetufunye muganda okay alright ndowooza okirabye ebyo Salongo Crown Japan katwe byakola ababoda wetwogerera bamaze bakyankalanyiza ddala Salongo Crown Japan adidde n'abawa buli muntu agenda ayiwa amafuta mu piki ye okitegedde basobole okugyewa Lwamushana nyabo gyebaleko nyabo ogenda wa pasita oba ngenda wa pasita Lwamushana kyo kikusikiriza ogende wa pasita Lwamushana pasita Lwamushana oyo yatuza mu kyaki kozife abamu tubadde tumaze emyaka egiwera nga tetugenda mu kyaki naye olw'enjiri ye n'ebigambo ebirungi ebigirimu byatusse ne bituza mu kyaki ekitegeeza gwe olw'ebigambo bye byakusanyalaza mu mutima ng'olina kgenda mu kyaki so Crown Japan kati oyo yataddeeyo naawe n'ogamba okola ki nze even last Sunday nagenda kati guno gwakubiri yes kati ate sigenda kulekeraawo ngenda beera ngenda Crown Japan y'omumanyi mumanyi owekatwe oyo ono ye Crown Japan oyo omumanyi bulungi kale tweyanza nnyo tweyanzeege tugenda tutambula ffenna
ebbanga lyonna anange owaaye sebo bakwagala wano owaaye ebigambo byo babyagala wano bakwagala wano Jemba lwaki ddala osazeewo ogende wa Lwamushana ku kyaki zonna zozoolabako oli musajja mukkiriza kyenkumanyiko ekisooka ndi musajja wa nnono yagamba tujje oba oli musiraamu oba oli wa nnono ekyokubiri ekyamakulu yagamba tofayire oba onywedde mukenge kati nze nsula ntamidde mbeera ne angova kyenakoze olwaleero nsuze mu bbaala wembadde njifuluma nenfunayo one for the church era kati ngenda kusaba wemala okusaba ndyoke ngende neebake netwebaze siro naye nga mwebale kubeerawo gye tulaga ku church kyateeka tugenda kusaba oludde okunjokya ninako nfune nga nvudde wa Lwamushana ngenda funa nyingi agenda kuyiwawo esaala abatulaba ono yejemba mutabani wa Gerald Kiweewa ataliko kubuuza okitegedde so naye asazeewo agende ku lwa CEO Clone Japan Katwe ne divorce oluvannyuma lw'okuteekayo n'agamba nti bannange tugenda kusaba Pastor Lwamushana ebigambo bye byazze n'atuwandako eddusu so kati jemba avudde mu bbaala direct agenda mu church obugambo obusembayo tusingane mu church mukama wange oli musajja mugagga kyaki kutwala mu church obugagga bulina ekiseera kyabwo oba obugagga bwa ku nsi ate obugagga bwa ku nedda kakati olowooza sente nyinza okuba nziyina mu nsawo naye tezimpoomera nga bannange babonaabona sente ziwooma mwenna muli ape kati nabisanyu liri wano kati waddeyo tutandika okuba abantu ebikunda Lwamushana ebintu byagamba abantu tobaako nokyogamba tebabiddamu banyinaffe yabajjeeyo mu kubonaabona bano bali ku mwenge naye banywa omwenge bagamba aka tugende naye ebigambo bino bwanaabiwulira emirundi 10 naba nga amaze obiwulira ekintu kibeera kijja kuba taratibu Salongo n'ababoda abataddemu ez'amafuta bagende ku church ababoda bakusobola bagira bati nga baweta naye bali ndaali bataddemu naye baleke nga bali batadde ate nze n'ateeka mu balala olulala wanditaddemu abo nga 10 baluwa abo ababoda bano oba yo kyayonze kuba kati nze wenva ewala Lwamushana ŋŋendagendako emulongo bali babawadde katukola kuffe owaye jangu batukoleko ngenda kukola ku bana wetuli awaye abamidiya mujje nono yenyini abamidiya mujje ezo z'abamidiya mwaye mugende eri babatadde kati ate ezange ziriwo aze tebampadde abaleke abo bangi solagenderamu olwo lukala bangi waayo wanze totugatta toyinza tugatta tekisoboka bana abatulaba ono omwami oluvannyuma lwa Clone Japan okukola ku bali omwami ono asazeewo otunda biki mukama nze ni musajja musuubuzi w'amataka ate ni musajja munnabyabufuzi ayeebuzibwako ensonga ate ndi serebu ofisi yesangibwawo nze onsangawo ne Wakaliga onsanga e Masaka onsanga mu bizinga mu mabiiki ago ag'amaanyi tukola mu byabalambuzi n'ebirala naye nze bamidiya engeri gye nkola omulimu ogwo mbamanyi kati bwava wano naesoggayo omutwalo gw'ebintu bitambula taratibu mmere ya mukyeri tesiga masaka kati nze amanya n'eddoboozi bambita Dero Promotions era mbadde nkumanyi era nze ategeka Love Fest kati kampuni yesobola okunsapootinga kakati mu Luganda kiringa Lwamushana kati saawa zino tutandise okukola omukwano kakati kyokola kuuma muki mukwano aya kale abali ku celebrity mwena abaana ba TikTok mwena bambi mwebale kyemukoledde Lwamushana bambi atrendinze ate ye musajja agenda otubbulula temwerabira so musigaleeko tugende ku church ewa Pastor Lwamushana wetuli naffe tugenda beerako ebbanga lyonna fetuli bayaye tuva mu bbala naye tugenze wa Lwamushana bannaye Lwamushana webale tuwonya matyaki agatusonza sente ate ne gatakola ki agatusonza sente ate ne gatakola ki ne gatazimba church we sign out musiramu wezirimu bungi umpemu
Musirama kabira chapati ziwaddewo. Ziwaddewo. Zizino. Chapati webereremu tumalawo chapati. Babu jamu yangu wa chapati weziridia. Esawa. Na nyingi si mwendo. Mwani mukuja naye alimuvuga. Mwana wakati wakyaliwo Mwakulaba opakinze. Mutuule bulungi mwetereze buli omu ajja kukola ki? Buli omu ajja kukola ki? Ajja kutuuka. Wano wakyaliwo ebifo 2 3. Mwetereze ne ziri endala zikyaliyo. Gwe asimbula nga kati essaawa tulumba essaawa yonna okuva kati. Genda nga bw'okola ki? Nga bw'oli genda nga bw'okola ki? Amina. Tugende maaso. Akafo kano kafo kange. Bakatindalo kange. Chapati ngena jikuwa na jipakinze. Ngena jikuwa nga nsuuse. Sobola kagaba mukwano. Seveibu wano omanyi kusaana wewe yanyu. Banange kikyekiganye. Asigalira nakola ki? Ana Chapati tela moliemu. Olaga. Aliaga Zenyuse. Onyuse. Genda. Tojja tekirimu. Kati lwaki okozesezza? Kati lwaki otudde ku boda? Kasaya gamba jangu nga bw'oli. Jangu nga bw'oli, genda nga bw'oli. Yakuzija nga tutuuse eri wali. Olukumirwa ndulina. Wanji? Balance. Bagenda kuwa. Naye ensawo eno efune weetuula owa kamera ayimirire bulungi. Mugiteeka eri. Yandigenze eri mu maaso aleme yimirira bubi musajja wali. Obadde ki? Nedda ebbaga mubadde mugimuteekere gali. Kusomako. Soma. Mu maaso waliyo ebifo. Ensawo ekeeri wansi. Kati lindako n'omwami ayitewoko wano. Ayitewoko wano. Katonda wange. Mulira balibu. Oi, simula jikuwa kwa
Jacaranda yantama. Jacaranda. Bibi. Bavubuka bakoze Efujjo. Abamu bali kozanga migaati mu wallet. Tano. Ebbiri ziriwa ndabyeko ssatu. Manange. Tugira tuyimba. Tuyimbe mu mulusoga mulusi. Ekinene esonende ino ate ekindi esoyenda niwe muddemu bannange mumbowa muva kulya capati yekino naye esonende ino Mutula tugende. Mugire tugende. Banda boli ulya. Bali bagenze. Kale tugendaje. Agenda naye. Akulumira wali mu maaso. Kali tulinda ki? mulimu ebifere ebigiriyo maaso. Ambule mpola mpola. Abadalinda ba. Tujijeka kawuwo. Egologosa ebyange abyetikana bitwale egologosa muddemu egologosa ebyange abyetikana bitwale egologosa nabitwa egologosa bino byebiro byasubiza ayiwa omwoyo we mu mawanga gonna Aine gono. Gono weriri. Mubadde mumulinga nyimba bataziyimbako ku Sande. Nimbe zajo disabili. Bano nabo bali tubalese. Sasula. Yesu kwa kute tugende. Kwati. Sezo. Imbe za pasa. Mukama Katonda nge tata tuze mu maaso go nga tuteeka olugendo lwaffe mu maaso go Mukama Katonda nge tata. Excuse me, tuli musala. Enda kutuka. Tunakusiza nga Yesu. Haleluya. Tunakusiza nga Yesu. Amina. Tunakusizanga. Usongera kwebaza. Tunakusizaga Yesu. Munange ukwanda tunakusizaga songera kwebaza. Tunakusizanga tunakusizanga Yesu. Amina. Tunakuachi Yesu. Abantu okuja kusinzana n'okutenda enakuzona. Tunakuachi abana b'abantu
tunakuacha Yesu abana b'abantu okuntaka kusinzanga n'okutenda era kukulukutanga kuva muze kukula wenziti ez'obulamu waliwo omugao gw'obulamu kitaffe gwe mugao gw'obulamu kukutanga kuva muze kukula wenziti ezekomera waliwo omugao gw'obulamu n'amalaka wabeera w'enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa mukama n'amalaka wabeera w'enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa mukama n'amalaka wabeera w'enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa mukama n'amalaka wabeera w'enjawulo omwoyo wa mukama n'amalaka wabeera w'enjawulo omwoyo wa mukama n'amalaka wabeera w'enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa mukama n'amalaka wabeera w'enjawulo 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 omwoyo wa mukama n'amalaka wabeera w'enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa mukama n'amalaka wabeera w'enjawulo wakati mu ffe omwoyo wa mukama n'amalaka wabeera w'enjawulo omwoyo wa mukama wabeera w'enjawulo Spirit of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord come into us. Let the Spirit of the Lord come down. Let the power of the Lord come down. Let the power of the Lord come down. Amen. Let the power of the Lord from heaven to the earth. Let the power of the Lord come down. Yaterededa. 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 Things already better. Yaterededa. Health and water my portion. The Lord is on my side. Things already better. 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 When the Lord is on my side, things already better. Things already better. Things already better. Ebyange, ebyange, bitelede. Ebyange, bitelede. Mukama wagafuga. Ebyange, bitelede. Ebyange, bitelede. Ebyange, bitelede. Things already better. Things already better. When the Lord is on my side, things already better. Things already better. Things already better. Mambo sawa sawa. Hey. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Hey. When the Lord is on my side, mambo sawa sawa.
sawa, mambo sawa sawa. Uyo kwata wini bana bulo tugenda traffic Atize kamba imbire mwakalimba kange kenjagala olikodinga mubire Urugembe na muchisacho Hallelujah, Hosanna kabaka. Hallelujah, Hosanna kabaka. Hosanna mukwano tewali akufanana. Hallelujah, mukama tewali akwenkana. Hallelujah, mukwano Hosanna kabaka. Hosanna kabaka. Mukwano Hosanna kabaka. Hosanna kabaka. Hosanna kabaka. Hallelujah, Hosanna kabaka. Hallelujah, oli mutukuvu sebo. Hallelujah, tewali akufanana. Hosanna, Hosanna. Hallelujah, Hosanna kabaka. Hallelujah, mukwano Hosanna kusinzibwa. Hallelujah, tewali akufanana. Hallelujah, tewali alinga gwe. Hallelujah, mukwano tunakuwa chife. Tunakuwa chife. Okujjako okusinzanga n'okutenda enaku zonna. Tunakuwa kidadi. Tunakuwa kisebo. Okujjako okusinza sangano. Tunakuwa kidadi. Fabana b'abantu. Okujjako okusinza ena mukwano tunakuwa kisebo. Musongeyo kwebaza kujjako okusinza ena tunakuwa kimukwano. Oh mukama okujjako okusinzanga n'okutenda enaku zonna. Mukama Katonda wange asinzibwenga. Mukama enaku zonna osinzibwa nnyo dadi. Osinzibwa Mukama okujjako okusinzana n'okutenda tugenda kuwona abasajja bayimbe toyagala kujja kati kakkana sini wano nsaba avuga ayobola awo woli awo woli byonna bivunama. Awo woli sebo. Awo woli Yesu. Byonna
Awoli byonna bivundama kiri wano ekyamagalo kyange kiri wano ekyamagalo kyange kiri wano era ngenda nakyo imbe ekyamagalo Chamagalo. Omuyimbi wangaze tuwaya ka prize obadde ki we nawe akapera pa muzanyo
How are you? Hey. Nabasindikidde message mu group ne mugamba ngenda bela bizo kwambala obuleeta. Okay. Have a mic. Solo baba. China no kuimba. Ochimenye mbaiseko. Wadula. Sorry. Bozo oli yani? Oli yani oli ali kufuwa wiso? Tracy, lero wekwese. Enyimba zene tolinga tazimanyi. Kwata kazinda leta ngenda kujamuza sala. Kwata. What a Lord has done for me, I cannot take it to me. What a Lord has done for us, we cannot take it. I'm living the power, I'm living a miracle, I live a life of favored. I know who I am. We are the shows of Jeno. We are the shows of generation. I know who I am. God says I am. La 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 la. I know who I am. I know who I am. I'm not the power. I'm not the miracles. I live a life of favor. I know who I am. We are the shows of Jeno. Amina. Elinyala Yesu lirina amani. Haleluya. Elinyala Yesu lirina amani. Elinyala Yesu lirina amani. Guna mwaka ogw'embabazi, guna mwaka ogw'obujulizi bwange. Guna mwaka ogw'embabazi, guna mwaka ogw'okufumirwa kwange. Ogw'embabazi, guna mwaka. Guna mwaka ogw'embabazi, guna mwaka ogw'okuwasa kwogwe. Kati kiri bwe kiti ab'embaga mbawadde omukisa. Nange gyendaga basi agenda kunsabira ate omwaka gwakatandika. Gamba nti guna mwaka ogw'embabazi, guna mwaka ogw'obujulizi bwange. Ogw'embabazi, guna mwaka ogw'obujulizi bwange. Guna mwaka ogw'embabazi, guna mwaka ogw'okuwasa kwogwe.
Katonda atandise okundabikira. Genda masoro omusano. Kubichi mugwa kusatu nga abiri mumeka. Nedda basebo. Labadora nyumba ya stadi yide. Labadora Tusime mukama. Tusime mukama. Haleluya tusime mukama. Amina. Tusime mukama. Haleluya tusime mukama. Simye mukama. Haleluya tusime. Boyogere kintu ekyamazima tomanya na ndiga gye ziva. Otegera kakati pasa yatugudde amaki ffe tubadde tutya ekimu eky'ekkumi. Otegera nga tutya ekimu eky'ekkumi naye kati wawulirira tukoze eki? Tusonze. Abaye. There is something today. Hey, there is something today in the house of the Lord. Uli amafuta weganjika mpulira omukisa. Gwe house of the Lord. Amafuta gayika. Amafuta gago amafuta gayika. Amafuta. Moyo uyaka. Ulira dini. Ulira moyo waka. Muli wabana.
King of Kings.